Uganda mwekabire olw'ensonga nti waliwo emisango egigenda okuggweranga ku Facebook oba ku Twitter. Omukulu gwe tumanyi ffenna amanyiddwa nga Andrew Mwenda, ono nga emabegakaawo yabadde mu byambalo bya UPDF era nga yabadde ayambadde combat yonna, era oluvannyuma n'agenda ne mu ccupa ey'amagye n'atandika okubaako ab'amagye balagira okubaako bye bakola, ekintu ekyanyizizza ennyo aba UPDF. Mu kunyiiga ne basalawo babeeko bye banoonyereza ku nsonga eno, omukulu ono atere abe ng'akwatibwa olw'okutyoboola ekitiibwa ky'amagye aga UPDF. Naye ate mwattu bannayuganda abagobye ku nsonga eno Andrew Mwenda akwatibwe, naye ate ekyewuunyisizza ennyo bannayuganda kwe kuba nti omukulu General Muhoozi kyaddaaki avuddeyo n'abanga agusala omusango nga tegunnatuuka na mu kkooti. Omukulu General Muhoozi avuddeyo n'agamba nti omukulu ono Andrew Mwenda is part of the massive, mbu ali kitundutundu eri abantu abo oba bafaani oba abawagizi ba UPDF, era n'agamba nti kyakola mu bantu okwagaza UPDF kyamaanyi. N'avaayo n'agamba nti so okwambala uniform ez'amagye n'okubanga akutte emmundu n'okwefuula nti abadde agenda kubuusa ennyonyi y'amagye, n'agamba nti tekiriimu makulu, tekirina kye kitegeeza, wabula kitegeeza nti omukulu ono Andrew Mwenda alina laavu nnene nnyo eri amagye. So mu mbeera eyo ebintu ebyokuba nti bamunoonyerezaako bandibitadde ebbali olw'ensonga nti talina kye yakoze. Ekintu kino omukulu General Muhoozi kyayogedde, alagidde ddala nti bonna ababadde banoonyereza ku nsonga eno n'okuba nti bafeyiringa obukakafu obw'enjawulo okusinziira ku b'amagye bye bayogedde, basobole okuba nga bakwata Andrew Mwenda okuba nti yatyobodde ekitiibwa ky'amagye. Abakulu abo omukulu Muhoozi abasirisizza n'alaga nti eggwanga ye nga ye kyasalawo kye kirina okukolebwa, kyekyereetedde n'omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine okuvaayo mu busungu. N'agamba nti ffenna tumanyi nti bannayuganda bangi mu 2021 abaana bangi bawambibwa mu mmotoka eza drone, naye nga ki ekiwambisa abaana bano? Abaana bano ekyasinganga obbatwaza ne babakuba embooka, abamu ne babamenya amagulu, abamu ne bafuuka balema balubeerera. Kyava ku nsonga ey'okuba nti abaana bano bayambalanga zi red beret oba obukofiira obwo obwa National Unity Platform, era mu mbeera eyo mu kwambala obwo obukofiira kyalaga nti naddala amagye g'e Uganda gaavaayo ne gagamba nti obwo obukofiira buli part of the UPDF uniform, era omuntu yenna aba akambadde wakukwatibwa. Era abaana bangi aba NUP bakwatibwa, abamu ne bassibwa, abamu ne battibwa, amagye nga geefudde ensonga mu kintu kino. Bobi Wine n'avaayo n'agamba nti naye wotunuulira omuntu nga Muhoozi Kainerugaba, mutabani wa General Yoweri Museveni, okuvaayo ate n'atandika odifendinga Andrew Mwenda, kamera gwe zaakutte obulungi ng'ali mu nnyonyi ey'amagye, ebyambalo eby'amagye, akutte emmundu, mwattu ng'ate tabeerangako mu magye. Ekintu ekyanyizizza ennyo bannayuganda ne bakomandinga oba ne bateekawo pressure Andrew Mwenda asobole okuba nga akwatibwa, ate ye Muhoozi n'avaayo n'abanga byonna abiyiwako amazzi n'agamba nti omukulu oyo engeri gy'ali omuwagizi wa UPDF jesi yabadde excited kwe kwambala uniform n'okuba nti abeera n'emmundu n'okuba nti yadde mu nnyonyi ey'amagye. So bonna ababinoonyerezaako babyesonyiwe olw'ensonga nti teyakikoze mu bubi owulira, naye ng'ate abaana ba National Unity Platform abamu bakyavundira mu makomera lwakwambala just kakofiira. Ku Prejan Media tuba tukuwa updates ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Likinga, commentinga, mwattu era naawe otuwe endowooza yo ku nsonga eno.